mukyala wono omuyimbi ani omuyimbi yaka proposing la mukyala wa mitani abakoze engagement Waiki Brenda yabadde Waiki mukyala we lawyer isn't it muddugavu ayine bina ati ne muddugavu ayine bina nkugambye ekyo oyoganya okitegeera kati yaweebyeko bina nze nkugambye ebintu bitambula ebyo bw'otaba mweru olina kuba na bina kati kizibu nnyo kalo okutambula oli n'akuyimireza n'agamba mukyala Shalom muddutono ate muddugavu abo basoma bonna baava bonna musomero kati tewaliyo babbina oba beeru tewaliyo balina mabina simanyi gye basomera aliyo mukyala Shalom mutono nga nze mulungi nnyo very beautiful dark skinned and beautiful yes tolaba so kisinziira ebbina lifuusi no bikayagala ebbina ono lengera amaaso sajja e Kampala baagala ebintu ebyo okimanyi kati otaba mweru olina okuba nebbina okimanyi nti mwenna abaagala amabina muenizapu nga muwasa abakyala bamuserebende Kasuku yafuna muserebende Shalom mukazi wa Kasuku alina bode kati yazza nti bode yazina teyagina Shalom naye wa Shalom naye mutono slender size nganzi so ezo big booties muzaagala okuziraba nga zibanyenyeza ne musanyuka but at the end of the day abakyala be muwasa babeera slender nga ffe ono omwami ono Josted yalina mukyala we nga munene Prima n'amukubako akawala katono nga nzi Najinda talina bbina Sylvia Nabagereka talina bbina ddene talina she's portable of course kati nga ofuuka mami otekako weight but she was a very slender lady naye ekyamabina amanene kikoma kugalaba nga ganyeenya nakunyumirwa nemunyumirwa nga baganyeenya but ate nekyamubeera n'abo ab'obubina obunene nemujja nemutawanyaffe ab'obutono netugezaako badduka naye temutuganya mututeega eno so I mean kati abalina amabina amanene si kikulu so abamabina tubeesonyi bw'aba nga akutegeera genda naye nze kyekugamba ekineewuunyisa mugaagala ne mugatuwanira naye ate ne mutawanyaffe obutono ku sayidi naye mbeera muwasa obuwala bwe muwasa bupotable mbe yatuyimbira akayimba wadde katona kakankanya akabina bwe kagaana nyeenya ki otugongo twange nentunyeenya ogenda okulaba ng'ose toba nga mutukuba embaga tobanyenyeza emigongo mmwe ne musiriwala alright amanya n'eddoboozi za David Sanchez aka Mr. Social Media Monster tuli ku mukutu Cookie Promotions Edwin ku kamera yaliko CEO Ground Media Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leero tukoleddeko wano ku National Theatre nga bulijjo akantu we katambulira abaana banoonya akantu so tusinzidde wano so njagala bategeeza nti mugenda ku Brina Shoes awe Bukoto ayina engatto mugendewo mumuwagire budde bwankuba ebiseera byankuba alongoosa n'engatto zammwe engatto obadde otambula ebisooto gitwale ku Brina Shoes awe Bukoto oba tonnatuuka ku Bukoto Heights Apartment ali awo oba wakajoininga nga wakava Mwe Junction ali awo ku Bukoto Road ali ku 0759 64 98 36 0754 64 0759 64 98 36 ali awo Bukoto Brina Shoes oba genda ku social media zonna ojja kuba omulaba ku X, Instagram, TikTok Brina Shoes awo Bukoto. Tugenda kuba tunyumyanyumyamu with a beautiful girl ekimulese kikyayisaawo ki anoonya musajja oba anoonya kirala naye mwabali eyo mujja kwebuuza ekikozesa interview n'ensawo endasi nzagiyina munnange ekyapa kiri muno kadi y'emmotoka eri muno sente ziri muno
nedda ssebo sigenda kubba mukyala naye she entrusted me with all her properties here era ekyobugagga kyasigaza yessimu n'erinnya lye musanyufu gwe tolanga ali happy ensawo nze agiina ate ali comfortable nti weeri teri adogoda teri agambayo naye ng'ogamba otya oli bulungi webale kunyirira ngezaako abawala bali ene Kampala abalungi naye mugambe mpa ku nsawo yo adduka buddisi nedda onoonya olaba ebyotalina kulaba n'omubuuza olinamu ki weziba paadi ey'omukyala nsobola ogigula kati gwe kikyotaneesigisa nneme kubeera n'ensawo nedda Sanchez n'ensawo eyange yakikyala tebagikwata n'omugamba olinamu obukadde nti kyotya nze mbeere nayo okugjako owalaba abayaaya awo wagambye ya Sanchez nkwatira ku bbaaga ya wana abayaaye bangi naye gwe tetuli mu bayaaye tuli mu corporate place afu kalungi naye ensawo ogambye Sanchez beera nayo sikinaako obuzibu nzi anesize tikwenako obuzibu sibanga nesudiriza nti erimu ebyapa erimu ssente kumbe nga temuli ensawo z'abakyala zibamu ebinene kati nsobola okulingizamu enda nedda lwaki alina nti awo ke mbadde nnoonya buli mukyala waaki agamba nti tokebera mu nsawo yange lwaki kiri bwe kito naturally amayire ni nsobola okukwata ensawo yo nenje bikula olyoke with it lwaki mugamba nti ndi mukazi ensawo yakikyala kyekiba ngaki just kale bwekito wekiri nti ensawo y'omukyala tebagikebera how ey'omwami gye tulina okukebera kubanga ffe tukuuma amaka ffe tubeezawo amaka so ffe tulina okukebera anti kati omanye ebintu bibiri byemuti either otambula mu spare tire oba ne paadi ne paadi si kikulu paadi kati si kikulu naye kati spare tire ey'empale wenjo kyogera bwekyo byonna ebyo si bikulu just I think it's a matter of respect kati kyakikyala ki ekiba kintiisa nti mba sisobola kulaba mu nsawo it's just a matter of respecting someone's privacy nga naawe bw'otyagala kukwatira mu ssimu yo nga temuli kyotereseewo no a phone is a phone ne kati this is a bag kati mwe muganira ebintu ebyo a phone and a bag affe simu tuzibawa kale mpa ku ssimu yo nga temuli password gigyeemu nja kujjamu nko nze kitolaba yoyo ogaali kati ensawo ye n'oŋŋambe beera nayo naye togisumulula kati ne bibeera trick naye ng'ogamba oti omuntu asoose okukulaba wano mweyandulire ayiri ndeeta tumuosimuleme kumenya omanyi password oba nkuteremu kaliwo olaba omwesigabo oti aika oludde naye abatulaba amanya nze Carolina nga ndi muyimbi wano e Uganda nga bulijjo nsanyuse nnyo okuba nti tuddeko ne mwami Sanchez. Siri mwami ndi mulenzi tonkuzannya. Sikuzannyo toli mwami kyanoonya tudde oli Ssaalongo mulamba kyanoonya wamma mwami Sanchez. Nsanyuse nnyo okuba nti ndiko naye ndi muyimbi wa gospel mainly naye nga ne love music naye muyimba. Yes. Kale ate kiri ekitiibwa kyo nga tokyongeddeeko ekira ekiriwa kyemmanyi bowe bakulaba tebasobola gaffe tumumanyi nga gundi bamanyi nga ki ekitiibwa kyo kyomanyi kozi kati nange waliwo abandaba wano nga baga Sanchez ate ffe tumumanyi nga mubazzi kati naawe eri saidi yo naye osobola obbawaako ka big up oba tobaagala bayingira batumiddeko balooya abali eyo baplanned lawyers especially
my fellow council batumiddeko. Yeah. Council Carolina. Ani deri bampita council Carolina ya music. Never ngaba council muba n'olugezigezi. Lutya. Wali muwate musalikako musale. Kali nenebuuza ababakwana. Nabo olugezigezi lulina kuba high class ng'olwa. Tetulina lugezigezi. Waliwo council atalina lugezigezi. Nze sina lugezigezi. Just I think kyebagamba we batyo nti like bw'omubuuza ekibuuzo aba ne answer yakyo buli kibuuzo aba ne answer naye watalina answer wati yaddamu ekifu naye ng'alikwadde answer so I think tuza kyebagamba nti balina olugezigezi naye tebalina lugezigezi. So tugenda kutambula mu mbeera bwetyo lunaku lwa Saturday mpewo eri wano etufuuwa naye twaze kukolera mu abantu abatubonyaabonya. Baani? Abantu abatulaba abatubonyaabonya. Okay. Tuli baweereza. Kati Carolina. Yes, please. Nyawo bankuyite Carol. Manyi lyongerako Carolina. Carolina. La nagambi tomanyi password. Dera nje kujiremu. Ne mugambi. Naagaana. Nawalaze. Simanyi oyo gutwali naye. Obona mula. Yeye. Ngakyusa. Luli yayasibye envirio oba yali bwati. Yali bwati. Nga sidduke. Asiroya. Nedda. Lola. Bangambe Uganda wano olina okuba n'abantu abo bulamu. Owa police, security, lawyer n'omusawo. Kituufu nnyo. Kati nnoonyayo lawyer. Bwe njagala okutandikirako emisango tulina mingi omanyi eno munnange yogera ekintu naga wasaze ekigambo ne bakutwala mu Computer Misuse Act ate ogenda okutuukayo ng'ate tobitegeera oganze nadde wali mu kati kange enkola kati neetaaga yawo looya nga mukyala ng'akanso tusooka ku ebino eby'emusango mpolampola ate tetwevuga sipiidi. Ompita ne tulaba. Gwe toli wa ssente. Anti ati gw'oli mukwano gwange. Osobola okunjirawo omubiri. Naye kati gwobeera ku saidi yange oba obeera ku yoli oli anvunaana. State. Asobola kubeera ku saidi ya state. State ebeera ku saidi yo yaloopye. Kati nze nzija mbeera ku defense. Nze mbeera ku defense nzija kukolereza ggwe. Sijja betegeera. Anti waliwo eyaŋŋamba olina okufuna kanso ng'ategeera ebya IT. Si buli omu nti ebiyingira. Bajja muleeta wano nga ye ategeera by'amataka. Okwomuleese akuwolereza okujjayo wayogedde wasaze ekigambo ku pulezidenti. Nze ndowooza nti buli lawyer ali eyamala like LDC ateeka okuba ng'amanyi kubanga buli kimu bakitusomesa. Just maybe ndowooza babala batuuse mu field awo ne baspecializing anti kati nze nja kusinziira ku ngeri gye mbadde runningamu emirimu gyange nze nja kuspecializinga ku kino naye nga byonna babitusomesa. Wali buli kimu olina okubayo ng'okimanyi kati w'otuuka mu field gwasalawo nti nze genda kuspecializinga ku kino. So waliwo wano kimanyi oba bakanso baakyo n'abawolereza naddala wano aba-opposition babayita bati abawolereza aba-opposition kimanyi oyo kanso simanya wabiki pro bono tebaba opposition. Pro bono wali akola you offer free services. Waliyo kanso akola free service munsi muno kitukakatako waliwo tubanga waliwo cases zebakuwa nga zinakubeera pro bono yes nga tebakusasula maybe like abantu nga tebalina nga bali less privileged nga tebalina abayamba so kanso esobola okuwaayo cases nga files nga 3 oba kati gavumenti gwe bayikusasula oba tosasulwa ne gavumenti eba tekusasula nze kiraya tenyinza obutakusasula. Pro bono kitegeeza offering free services kwegamba kiringa nga offering a charity yes noddezaako n'olaga nti oli a concerned council ovaayo eri ensi yo no offering kuya naye kati abo batono kyemmanyi. So Caroline kiri kitya musical bitambula bitya
okwasaganya eri mu kooti ate neno n'obakubamu endongo obikwasaganya otya kimu kiwa obudde bwakyo weekdays mbeera mu kooti if wemba nga neetagibwa like if I'm needed there mbeerayo then Friday Saturday Sunday mbeera runninga music Friday tokola oba off kisinziira wemba nga siri busy nnyo I give that time to music kati mu kooti tebakutawaanya batya nalaba vidiyo yo ku TV omanyi bafaani nalaba vidiyo yo ku TV bannange kanso osooka webwalabwala awo ojula omugamba nti tewalabye ensi waliyo abamu of course kati bajjajes bo tebalina budde bwa TV abo bo tebandabayo anti oli ayinza okuba ayita ku kooti awo nga kanso naddala abakyala kanso yes please lukira muddamu mulizo yes please bana nalabye TV yo ndi faani wonna akayimbako bakakuba wali faani ali awo ku kooti bakuba saayagadde kiri ekisajja kyakwatiridde nnyo mu vidiyo abo babeerayo actually n'abakola mu kooti mwenyini wali abamu abaŋŋamba kanso twakoleye ku TV ne bakuba ne ka screenshot ne bakampeereza nti tukulabye bansupportinga by the way kubanga obulamu buno bwakukola ki bakutakola ki olina okukola ennyo kati nyinza okuba nga byenkola mu mateeka tebimpisaawo like olina okuyita ngattawo ku music oba music kiyinza okuba nga kyagaanye nentambuza no amateeka so nfuna obudde balance nga naye nga bulamu bwakuyiiya era tewali asobola kunkwata musango nti ate lwaki ndiro ate lwaki ndi muyimbi kubanga okuyimba it's a talent amateeka tugasomera wano ku nsi so byonna mbiwa value kyensomye obeera knowledgeable ate ne katona kyantaddemu nakyo nkiwa value so kati nfuna engeri gyembibalansinga kati bazaddewo tebagaa feezi zaffe zaatusala nti ffe kyokubeera kweguli omulimu oli eno mu kuzunga mbedongo ate basobola actually we nali maze senior 6 we nali ngenda otandikira music nali mutandiseemukko naye era ne baŋŋamba nti omanyi kyoba okola sooka omale okusoma so kati music nemuwumuze naye nga it was my passion it was my passion nensooka nempumuza music nensooka nengenda nenkolaki nensoma nemmaliriza ani muzeeyi waayinza okugamba concentrate on one thing anti kyobanga yaŋŋamba nti music sooka omuwumuzeemu osooka omalirize wali kati we namaliriza wali nembeera nga nsobola n'okukoma wate nentambuza kinali notambuza kitegeeza nze wemba oba nkwagala for an interview sobola kufuna mu weekly days osobola I can make time kubanga nze neewo obudde wemba of course nga nawe nsobola okwetaaga mu weekdays naye nga toliiwo sekyo it's about planning ahead tukola program kati waaki bali bapanso banno balinamu kasente lwaki tetubakola musho sensi bafaanire tubakolemu ate tegikeyo kaddina baginsaba eddina weeri Carolina actually newe tubeera mu like meetings zaffe ez'abalooya babeera bagamba bakuwa akazindaalo bakuwe obaweemu kati bwe mubeereeyo mu retreats tobawamu sinnatuuka kuba waamu muli mu retreat sinnatuuka kuba waamu ne baba bakinsa bagamba kale laba bagenda ku hiring aba artists ebweru lwaki tujja n'otuwa kale laba soke tulindemu ani manager awo Irene emirimu tukwata wulira sente eziri awo nyimbire ewalala naye omanyi baalooke anti kati wano nange mbalooya amanyiga nange bajje banyimbire wano mba nange njagala kunyimbira ani kati gwe wali bakulaba ozunga ne fayiro ozunga ne biki kati wali olina obba waamu obanyenyezaamu jaji n'agamba bakinsaba nnyo naye tujja tulindamu abalala bajja batuyimbira kubanga nange baba banyimbira awo mu ekyo ekinange baba banyimbira kati nze ate nyimbira walala olina kusookera waka buddinaddina obwo bwabeera ku mwanjo miliyoni zosatu performance then olumala ku performinga ojja n'otuula n'olaba kati awo abalala abayimba ogenda okuvaawo nga naawe akasente okayina
Nkyakyetegerezaamu. Kati naawe ogwa mu law firm oba oli weka? Nina law firm gye nkoleramu naye saagala gyogera ssaawa eno. Saagala gyogera ssaawa eno but I do have a law firm. Of course tosobola kupracticinga nga tolina law firm gy'opracticingiramu. Tosobola kukola solo? Anti kati osobola okujjako ng'oli kabejja. Osobola naye kati ekyo kina like waliwo requirements zolina okusooka n'otuukiriza. Kati nze sinaba kuzituukiriza kuzimalayo okuba nti nze nina eyange ku bwange. I'm still working towards that. Kati nina wenkolera. Nina wenkolera. Kati bakubira ne bagamba enkya tulinayo keesi bwe tuweetegeka. N'osulanga teweebase oli mu bitabo onoonya kali onoonya kano. Asiwa ekyo ekiba. Wekiba. Anti kati gundi tugeze kati tugerageza ku Nalukoola oba Elias. Tugeze Uganda versus ani awo Don Chris. Uganda versus Don Chris. Kati gwe n'oleeta simanya balina kano ke baga in 2009 simanya simanya omusango ogwo looya gundi yagusala bwati webityo. Kati naawe byobaako opreparinga so that lead counsel eri omuyambako okumunoonyeza information. Tosobola kufuna keesi there and then noloza nti oli prepared ogenze mu kooti ogiwozeza there and then era ogenda mu kooti osaba obudde kuba ogenda nomala nogamba nti soke proceeding nga toli prepared client oba letinze down. Yes, so obanga bakutaddeko case there and then ogenda nosaba kooti bakuwa obudde wetegereze file. Yes, so but in the meantime omuntu bayitaga bail, maybe oteke application kale ya bail. Yes, nti like mwetegereze ebigenda mu maaso naye ng'omuntu tebamukwatiddeeyo. Kati wali mwalimu nga mmwe ne gundi yammwe mwali mukozeeko k'omusango ne gubasinga naye ng'ate gubasingidde kantu we kati ne muddayo ne mwejjusa ne muga omusajja tumusindise eruzira. Tekisoboka. Tuwadde tusobola okuguwangula naye just ka mistake bwe kati. Tekisoboka era ne wabeerawo amateeka gagambe kooti terina kusala musango ng'ebesinga ku ka mistake on the part of the lawyer. Kitegeeza justice what to maintain is a justice. No, just si mistake like nga mwakigenderedde. Just nga waliwo oba lead counsel byatawozezza bulungi omusajja ne bamutwala oba omukazi. Ate criminal cases zibeera direct. Kati nga n'oluukayo newakana okaaba. Criminal cases zibeera direct. Tewali mukikyukamu like etteeka libaddewo okuva emyaka gyonna lye lyasooka okujja lyetteeka lyerimu. Kati siraba nsonga ki lwaki oba okola mistake nga obulamu bw'omuntu budipendinga ku kyogenda okuteeka before the judge. Oba nga toli prepared ky'oba osaba omulamuzi nti nsaba ompeeyo like ennaku 3 nfune kino ne kino ne kino naye tosobola kugenda no proceeding ng'omanyi toli prepared. Kyenkugambye nti awo obeera oteese obulamu bwa client wo mu matigga. Anti kati gwe tekibatuukangako noddayo waka mutwe ngukuluma n'owulira ng'oyagala kaaba olaba omusajja mwamusindise. Kale kunze tekinnabeerawo kubanga nze okukwata case nina okubeera nga ndi prepared before I sent kati to proceeding. Nina okuba nga ndi prepared wendaba nga kinaaba kinkaluubiriza. Kati for example oyinza ofuna client nga ddala omusango gugenda musinga kati awo okisalira amagezi. Awo ofuna engeri oyogera naye nomugamba ddala mutuufu omusango ogukusinza obujulizi babulina naye tukoze bwe tuti. Yes, ekyo nakyo kibeerawo naye so sigenda ne basingisa omusango toli prepared oba totekinze that extra effort kulaba nti nako okobadde tomanyi okafixinga okitegeera. Kati nze waliwo ekinnuma ate nkimanyi n'abalala kibalumeeyo. Agamba nti oli yakutte omwana n'amuleepinga ate teyakomye ku ekyo n'amutta n'omutta. Kale ate mmwe yes bagamba buli omu taba na musango until proven. Kyokka ate gwe naawe ng'amazima mugalabye nti kituufu obujulizi byonna byonna ate mmwe ne mujja ne mumweyimirira ne mumuwolereza olw'okuba yabasasudde. No, sinti olw'okuba yabasasudde. Professionally omuntu wajja nabeera client wo, your job as a lawyer is to defend that person to your
ng'ate olaba mu muzi wabikolobera ebisingako. Anti kati oba ofuse defense lawyer omulimu gwa defense gwegwo nti obeera ne client onewomanya nti gunaamusinga ng'oteekayo defense yo waati omulamuzi yena alaba nti defense nfu n'agusala nga bw'agusala naye omulimu gwo nga defense lawyer kuteekayo defense n'ogiteekayo n'olwana kyekyo kyekugambye nti oluusi oyinza okulaba nga ddala mbutuufu client wo omusango gumusinze n'omugamba mbutuufu omusango gukusinze obujulizi babene ne tukoze tutya. Yes, kati awo n'olaba kye musobola okukola. Kale mulimu nekina oli n'atuuka n'agoba balooya be. Anti nga waliwo bamu ababuzaabuza, waliwo bamu abeetooloola, waliwo bamu be bagulirira. Nekyo mbadde ngenda kikubuuza baŋŋamba nti balooya muli bagezi we mula nti Edwin ayinamu ssente yampaabira awabira Sanchez nange Sanchez oba kati ng'Edwin talinamu ssente naye nganze ninamu ssente nze gwe baawaabidde kati looya wa Edwin yeegatta n'owange agamba manyi kati omusajja oyo alayika ayinamu ssente kati tukole bwe tuti ne bwe tuti muwaavu yawe bebanyime eno kooti beyiro. Ebyo ebintu bibeerawo mu buli profession si just in the legal profession. Ebyokuba nti omuntu bamuwa akasente n'atakola kyalina kukola n'akivaako oba mwaddeyo kasente tekiri in the legal profession only, kiri in other professions as well. Waliwo kati nga music industry nsobola okuteeka sente ku TV erukube ne wajjayo omunene ansingako n'abagamba abawadde mmeka nti atwadde emitwalo 10 ye n'agamba mbawadde 5 limba mu lujja mu system ne balujjamu kitegeera. So I think ebyo biri buli wamu just olina kukwatagana na muntu alina integrity. Kati tudde ka music. How do you choose your selection? Nti ngenda kutalo ngenda kutawala kati leero ngenda kutaamu ekidansolo nge ku kidansolo mbawe mulaavu mbawe ku laavu mbawe mu ku gospel. Kisinziira ku kyolaba ku market ekiriko kubanga like bwe bakola selections ba DJs balina kye bagenderako nti asobola okuva ku lima lwa Shiba nazakora Fiki nazakora Ava olaba biti ze bagenderamu so kati ubona olimbo refanaganyizako we bati kati ogamba kati kante olwo nange nsobola okufitinga awo kati tosobola kulaba nga season bakuba bidansolo noja noleta olimba nga lulisino nga lwebasa kale nga lwalaavu nnyo lwakubeera ku pireyo n'obeerawo n'oluwuliriza ng'oli mu stress z'okitegeera kati olulinzaako time ate kati bafulumiza ezo ennyimba eziri slow nawe n'oteekayo. Otherwise wofulumya nga kati badijjo olaba kye basinga okukuba ate gwe n'ofulumya ekiri off obeera left out. That's what I think. That's what I've observed actually. Kati olaba ekitrendinga nawe noota something similar oleme kuba buzibu badijje kuteeka mu selection. I think baina like bagita ki kye bafollowinga nti BPM. Kati I think something like that. Okola nga it's within. So njagala bategeeza nti mugenda ku Brina shows awe Bukoto ayina engatto mugendewo mumuwagire budde bwankuba ebiseera byankuba alongoosa n'engatto zammwe. Engatto obadde otambula ebisooto gitwale ku Brina shows awe Bukoto oba tonnatuuka ku Bukoto Heights apartment ali awo oba wakajoininga nga wakava mu junction ali awo ku Bukoto Road ali ku 0759 64 98 36 0754 64 0759 64 98 36 ali awo Bukoto Brina shows oba genda ku social media zonna ojja kuba omulaba ku X, Instagram, TikTok Brina shows awe Bukoto. So tuddeyo wali Carolina. Yes please. Ndaba obudde toba nabwo obeere no mu kooti obudde obukola music ate ba producer baffe bakiro Carolina jangu ku Friday kiraawo sawa nga 4 ntandika okurecordinga sawa 9 ogw'ekiro okikola oti how do you balance that producer akuyise
ba producer buli omu alina time gyakwenze tebampangako budde bwa kiro tasobola kuwa lwakusatu nagaye ojja kujja ku lwokusatu asobola era ne bwampa olwokusatu ne schedulinga nesobola okubeerawo ate kyembagalako nti wakuwa program tagikuweerawo there and then baproducer benkola nabo bali professional balina ebitabo byabwe bawandiika abantu abagenda okujja okuyimba so tosobola kujja leero nakuwa date y'olwaleero akuwa obudde so kati nsobola okwe programminga accordingly aliogaye tebakuwangako obudde bwakiro awo campus mpozi nga obagaa nti oli mufumbo nina okuddayo maama mpozi nga tubadde tutandise regulo then we extend towards the late hours ekyo kibaawo naye tebampanga bwera wompa program nga yasaawa nye mba sijja gisobola lwaki mba sigisobola just mba sigisobola eyo budde ki bwe wali ovuddeko mu studio late waliwo enava n'essaawa 7 ez'ekiro n'essaawa 8 waliwo nali nkolako ne producer omu nga amasannyalaze gamutawaanya ate nga project twagala eggwe nga gali on and off netulwawo so waliwo naye nga waliwo kati webanga si amasannyalaze waliwo like wetukola kutandika sawanga maybe sawanga 11 you can extend paka sawanga 3 yeah so waliwo bano abamu nga ye atujja kukolaawo ku 3 weyeebuzeeyo neyeebuzaabuza nezigenda mu 5 tugenda kukola jasi mbadde nkyalinaano kemmaliriza nziyingira omukaya nga Carolina yantukole jukira eri mukasenge obaayo gwe wekka sibeerayo nzekka tiimu yeesigale mbeerayo sometimes olalinga nkyalina manager nabeeranga ne manager wange naye newembeerayo nzekka it's okay tewabaawo kino tewabeerayo ebyo bamanyi nze ndi I'm a very serious person by the way tebakusabangako wano producer batandika batya nga nze oli muwala nteekako oluusi oluli oluli serious olw'abakansu nga tona nabo otandikira ojjayo luli olw'abakansu nteekako luli oluuso ate n'ekirala kale kangambe n'ekirala waliwo engeri maybe engeri abakyala bamu gye bagenda mu studio engeri gye baba bambaddemu bambala ebintu ebisikiriza kati ne producer mbutuufu nakola nga tali settled osobola okujja ng'oyambadde bulungi nga nyambadde bulungi bwenkiro nkwana producer atandika kati no wali wabuzeemu atandike kati olaba wano kiki tekituukangawo oba tosobola kumuwaggaako eyo like owozza okuyimba ate nekyanga kimbadde nkugamba nze magenda mu studio nyambalira ddala very shabby nti newondabako tolina kisikiriza ku nze ekigamba kano ngendera mu bigandula byange bulungi nnyo nga sina naka makeup nga n'enviri ziringa we zaagala mbeera ndabika ngaera naye wondabako manya nze kuyimba teri byakunkwana I think ndoza kyekyo kati ondaba nga alinga yeetandikiriza nga muterako oluusi oluli serious nga addayo ku kyalina okukola yani bafalaawo nga bavudde mu mbeera oba okyalimu ebyo omusima yamba ontaddeko oluusi oluli serious era serious naawe musajja aliwaali ne biiti takyazuulira zakkubidde oyo kati jasaba museegu taba professional yo sisobola kulinyamu kati olaba olugendo wa producer nga ali mu kunywamu ataddeko ekiti kye ng'onaamugambo oluusi olw'omukuba talulaba gye bali obamanyi abo sikolangako nabo tokolangako na producer ng'anywamu ayinza okuba nga nywamu naye nze eba ng'enza okukola oba kuba bamanyi nti ndi serious babeera soba tofunangayo wadde agaa nti kalo era bwe ndaba ng'atandise nga nange nga muyombesa atandise obberya sikulimba nga muyombya gamba tebivaayo tonsesa bwe ndaba nga agenda mu direction nga nteekawo ekibeera nga bivaako nga tudda ku mulamwa simuganya simukkiriza baganira n'ennyimba z'abantu okanya mugamba gundi mpa oluyimba lwange ne gwe bagamba eyali kale nti oba tera okuganira ennyimba waliwo gwe tolabako mawulire nti yaganya oluyimba lw'omuwala ng'amusaba byamusaba omwana n'agaana oyo naye nakolako naye naye teyantawaanya eyalukuwa oluyimba oluyina waluta
Sinaluta. Kyekyaga. Waliwo bye tulina okutereezaamu. Anti kyekyo. Anti sinaddayo. Mulina okutereeza wali mu ssenta. Oluyimba so si mu ssenta. Mulina okutereeza wali. Tulina okutereeza luyimba. Bakuwa oluyimba nga luli mustard. Lwaggwa. Tewamusasula. Oba akubanja. Akyamanja saamumalaayo. Saamumalayo kubanga tetwamaliriza mulimu. Bakubanjayo mmeka? Si nyingi. So. Edwin okkiriziganya nakyo? Underbet. Mbu oluyimba walukola bbanga ki? Like a day. Twalukolera mu lunaku lumu. Ngamba mwaka kikale. Mwaka time ki? frame. I think that was like last year. My producer. Last year up to now. Tuli makati ga mwaka. Nze atannaba kuddayo kumaliriza. So Sinti yaganye okumaliriza. Nze atannaddayo. Kati tugyakola akantu. Nkubira essimu omugaye njagala kujja atumayiza oluyimba tulabe. Tulabe kyanaagamba. Things are not connecting. They are connecting. Haluvaako londuva akayizayo kuga data yayiika. Kubuulireko. It is okay nga tuddamu tulukola. Tewali buzibu. Gundi oluyimba lwayembadde njagala tujja. Carolina, lowooza oluyimba. Manyi banzi baawo. Ebyuma byonna bikika. Kati data yayiika. Ng'awo omanya. Waliwo ekitaakwatagana. Balancing. Naye senga wamugjamu. Ne mu nnaku ebbiri senga walufuna. Walukola leero ku Monday n'alukuwa jangu okima oluyimba. Nze ndowooza. Dekibatu lwaganisa oluyimba okuvaayo. Nze mbadde okimanyi. Ale si omu yekka. Tekisoboka. Ate nga like nkugambye nti ne balance we. Ola nekyali kimuyombya ono ne Fiiki Gaza. Era kyali ekyo. Kyali kibatu. Novaayo otandika okubanja akasenteko. Anzirize sente zaayo. Abatunuulizi b'ensonga yatuga. Fiiki Gaza n'obwa Fiiki Gaza bwe. Onsala omugambo. Nembye. Olimbye. Gaza just you're getting up busy. Yeah? You're getting up busy, naga no tamzo. Na sawe na wali kakunkwatyo kwa zisawe no busy. Fiiki ngojeko okuyimba kwenale. Sawe na ali busy. Tewali. Mba inashomba agenda lira antija tali mu Kampala. Mwali. Ye yakusasula. Si no. Oba wazi musonyiwa manyi kati ku level gy'oliko kati manyi n'okusonyiwa noga sente tova ne Andrew amulekera oluyimba noga oli masalo mulekera andi walusigaza muddemu. Actually cheka lona yalu oba lona ndulina lona cheka data yayiika bakuwako bitono noga wayi magulu gange nkyagaagala oluyimba sikaluyimba. Oluyimba ndulina ndooza cheka lwekyo olina okubeera naye nze waliwo just nalina okuterezamu bitono on my part. Yeah, on my when I didn't nyimba nze nganze when I didn't chobalaba nga sorry yali collabo. Yali collabo naye kati ono ku lwa Fiiki. Yeah, yali collabo ne Andre. Lwa Fiiki mu Fiiki namuwa tewuza kuvaayo nga kiteduvaayo Andre. Nedda nyawo waliwo byotannatuukiriza. Mwagala nti olimba nga sinakuluteeza nja kuluta nate nja kunyiga nedda bino byalaali. Oluyimba lugenze mwaka gumu n'ekitundu. Lukyali mu pieces. Teruli mu pieces. Oluyimba yalumpa nga we yalumpa just nti nze nga nze paati ye mweri paati ye mweri kati ekyo naye wali omusasula teyagaa nti byonna bikolebwa. Era byonna birina okukolebwa. Kati waki yakuwa half-baked project? Teri half-baked, just nze notereeza nze we nayimba waliwo bwe nina otereezaamu on my side. Kati tugenda kukola bwe ngenda kukubira Daddy Andre. Mugambe ku Monday njija n'omuyimbi tutereeza oluyimba olwo. Tulabe kyagamba. Tajja
tajagana n'akamu wabaamu mu Uganda tajagana honestly ade yafuluma simanya nti ogambe waaba ndudo muwuliza mbadde ndudo muwuliza nze temmanyiiko olaba ne waaba nga mwami abadde akwana otuuka ekiseera noga awe sikamuwuliza nze ndudde nomuwuliza kati yenjogera gye eri ku andi nze sikyamuwuliza no ekyo kiri it's on my part bwe nina okutereezaamu naye obuzibu tebuli ku ye obuzibu bwonna kati Gayo Child alina kukola atya mu ndongo eno omujjudde ekibatu pulezenta asaba dijja asaba producer asaba waba kusaba ng'ogaana si kyatte ate endongo eba tejja kukuba lwaki ekubira ku bibatu tekisoboka omwana okimanyi waliwo wano omuyimbi asasudde ssente nga ne waaba ajja wange ku interview yange ekyabiri nkimusaba ne waaba agenda wa buli wamu ataddewo ssente naye ng'oluyimba toluwulira nga wali nga omuntu pulezenta amugamba gende kw'omugurawundi kati kankubuulire nedda tekibeera bwe kityo kati okimanyi nti waliwo ate omuntu nga tanana gwasasudde wantu wonna naye nawako example yono omwami ono yono Guy Hozambe talina gwe yasasula sente zonna kutambuza luyimba noluyimba lwakati nga borders ne lufuluma so ebyo ku basajja ffe biba byawe anti ne ku mmwe abakazi nkwa example bwekibanga kiganye eyo ku ground TikTok yajja neeyamba nti olimba liyinza ogana ku ground bagana oddukuba naye TikTok neeruddusa okitegeera kati awo tewakyali excuse nti kubanga abantu bansaba ofaabina nalwo ku TikTok paka we lutuuka w'oyagala kati ze wandibadde owabali abo abakusaba ebibatu ziteeke mu batiktoka olimba balutambuze bano abakusaba bajja kubeera forced bafanze okulubasaba balukube yes so kati ekyo ekyogamba nti olimba lugaana okutambula ng'otaddemu ate ekyo kintu kirala nnyo it's about branding olina okubranding omanyi waliwo brand names nga brand name eyo newoba olina ssente newoba oli mulungi newoba olina eddoboozi nga brand name gy'okozesa tekiteena gyekutwala kati ekyabayimbi ekyo ekyalemesa Hanison Walero sente aziina music akola omulungi anti kyenkugambye nti ayinza okuba nga brand name gy'akozesa temufavoringa yes kati ate kino abakimanyiiko bayizayo kino ekintu abakimanyiiko abayimbi abanene abo balaba bakimanyi toza nti bakubye hiti kubanga bayimba nnyo baba balina ssente no babrandinga bulungi so the magic in this industry is in branding kati Bebe Cool alina alubamu gwogiwulira bagitani mpozi ndako njimanyi circumference ye alubamu soko jimbo totoswaza alubamu ye circumference soko mbulire but no, I love Bebe Cool's music. Oyo Bebe muntu wange nnyo. Album. Baja still so close to him. Naye byayima binsanyusa. Ate manyi n'okumusanga eyo gy'abeera ne mubongako naye nga tamanyi ani amubongako and I want it that way. Paka nga nange maze brand yange okugikuza. Kati we naddayo kumubongako amanye nti ani abadde nga mubongako all this, you know. Yeah, so naye aho badde omubuuza album ya Bebe. Ani mbadde nkubuuza. Yes, yakikuba tetugaana. Naye yatadde album. Gy'ogambye nti circumference. Alubamu ya Bebe bagiyita circumference. Nedda soko ongambe bagiyita ani? Circumference. Okay. Bagiyita circumference. Bagiyita ani? Nze ngenda yakyono. Nedda mbuye bagiyita. Break the chains. Break the chains, okay. Naye the chains zirayika zamenyemusajja. Break the chains. Yagitaddemu akasente. Okay. Yakagiteekamu emitwalo 7 aga dola. Nsanvu gonna. Ejja kutuuka bw'ayagala. Pakadde. It is okay. Olaba ekintu kati kankunyumizako story. Circumference ewuwo yatuuka. Iye nze njiwulira. Olaba oseka. Kale ojiwulira mpaamu ka line kamu. Njiwulira. Mpaamu ka line ako. Mu circumference. Atonteka ku hotspot naawe. Kale mpaamu kale akakunyumira.
byonna binnyumira. Mpaamu kavaaso gawe wabula omwana ano yakubamu bulungi. Zonna zinnyumira ennyimba za Bebe sijja kukyusinga. Kale name apart from Sakamu. Nze olusinga okunnyumira olima lwa Bebe. Wadde katona kankanya. Luli kwa album. Ase no. Si kwena album naye. Olwo lwenjaga kuba ndi mutono kati ako yakatukubira. Nampamba bulungi. Nanti kati mbadde ngamba. Yakateekamu ssente nnyingi. Yes eyinza okuba as per now outcomes tezinnavaayo. Naye ataddemu ssente nnyingi. Whereby nti omuntu nga Carolina ayagala okukola ekintu ekyo naye ajja okuwuliriza Bebe by'agamba naye ateekemu ekintu kyekimu ssente zezimu oba kale agambe nti ntaddemu nze omutwalo gwa $. Nze ndowooza I think ssente waliwo kubanga olina ssente osobola ozisipendinga any way you want. Kati Bebe alina ssente newataddemu ezo z'ogambye tezimuluma nje omutwalo gwa $1 million 3 ku Bebe ezo ssente entono okitegeera. Waziteekamu yamanyi ye nga ye waafunira kati nze ate sobola kwata $3 million nti promotinga album ekyo. And you want to go global, don't you want to go global? Kati kye nakubuuza kati kankwe example ono omwami anyenye ekiwato Mr. Kawato bamuyita nnyo gayi Kasese gundi Giant. Oyo yalina ssente zeyateekamu okugenda global. Omanyi nti mu America bamuzina sorry bamubibya kadem mu America bamuvibingirako Kenya Europe byonna bamuvibingirako. Nawe wakola challenge. So that's not my forte, that's not like my thing. Ekyo sikyange wano ku TikTok tekaliiko tokwakawulanga waliwo ebintu byesasobola kukola waliwo byensobola okukola nebisasobola kali ako ki ekikulemesa ako sikange magumba kwekaaka not really naye it's not my thing. So kati mbadde nkugamba nti kati teyakwata ssente kugenda global no kyenkugambye nti kati waliwo omuntu nga ye ssente wabanga azirinaye kyekyo ekimugira mu mind nti kanteekemu ssente west nawe wekitambula obusobozi. Yes kati nga nze atalina $3 million ku promotinga music wemba ninayo emitwalo gyange 5 nfunayo abantu ne bankolera challenge ku TikTok tomanya mukama abantu asidde olima ne lwetambuza lwokka okitegeera mubaamu kino kale akoze oluyimba lulungi video nungi audio mulungi ataddemu ssente naye oluyimba terulina we luli. Kyenkugambye nti kisinzira ku branding. Omanyi nti waliwo kati kankwe akasaga akogera mannya naye waliwo omuyimbi anyimbira bulungi nnyo naye yasooka n'ayimba ne bigaana actually newabeerako ne manager omu yaŋŋamba nasooka ne mumanagingako naye byagaana naye yavaayo recently n'akuba oluyimba ne lubuuka omulundi gumu awo management nezije nezaagala omusayininga ng'amaze okwerwanako kitegeera. So tekyetaaga kuteekamu maanyi mangi nnyo. It's about branding. Olina okwebrandinga ne ati gw'ofulumya n'olaba engeri gy'omubrandingamu. Bano abayimbi abanene ba Shiba, Kenzo, Chameleone, Bebe, Bobby, they know the art of branding and that is what is keeping them on top without too much struggle. Naye simanyi lwaki Bebe yakola ezo zonna ssente ate nga ati amulina. Kitegeeza naawe olaba yataddemu nnyo naye bye yataddemu tebitegeerekeka. Mbadde simanyi ze yataddemu naye gwaziŋŋambye naye ndaba nti kubanga ati amulina yandibadde tateekamu nnyo okitegeera. Obuzibu bwavudde kuba bamuwandiikidde wati engeri gwe gy'owuliriza alubamu ogambye enyimba nzaagala nekanoke yayimbye ne Baraka. Obuzibu gwe olaba bwavuddewa abamuwandiikidde type ya music newana e Uganda betukuba buzibu ki. Kale ekisooka mulimu oluzungu lungi
ate bebe abadde nga tayimba nnyo oluzungu kale atuyimbidemu ayimbamuko ku luzungu naye si nnyo naye katonda ataddemu oluzungu lungi of which mu uganda omuntu kati gwe bawekamiriza eka alina oluzungu ye baraka kubanga ye bwati bwe yebrandinga nti ayimba luzungu luganda ate oluganda lwe lutono okitegeera ate most recently nategeera nti his Kenyan so kati awo bamureceivinga n'oluzungu lwe nagoyinga global n'oluzungu lwe naye kati bebe yasookera mu luganda kati agezako okuyimba mu luzungu it's not easy okola eyo transition kuva mu luganda nodda mu luzungu badde bakumanyidde wali toga yaliyimbye mu luganda naye beat nebeera urban anti kati awo nakyo kati kyomanyi nti agagoinga global right agoba aba Nigeria bali yeah ekyo yandibadde yakitandikako dda so si kati edda yali talina ssente yali alina ssente bebe yali talina ssente kati yafunyeewo ez'okwonoona ezitalina ki agamba kati olaba buli kintu kitwala step like kitekinga bakitaki ogenda kale weziba tezabadde zakwona gwesobola ozikwata because you have olina ebyetaago kisinziira ku kyemba njagala yes wemba nga kyeneetaaga okuyisaawo actually nawulyako ku interview emu nti oluyimba luno olwa Baraka olwa Making Up More International baby I'm right here olupya anti lwelo wrong places olwo bangamba nti sente zeyakozesa okulu recording waya recording na Nigeria right nti sente zeyakozesa zali nyingi kati wano muna Uganda okwata ezo sente okukola oluyimba lumu bwe ruti kiyinza omuzibuwalira kitegeera ate nekera ajjukira Baraka ye alimu oluzungu ate abadde nga best nnyo n'aba Nigeria so kati ye waakola ekintu bwe kityo obataddemu sente mmeka kikwatirayo kubanga bamumanyidde we batyo kati ono gwe babadde tebamanyidde balaba nti ali kuyi penetratinga so it can't ali mukwenyigawo bwenyizi asi kwenyiga he's trying to penetrate that you know that market it won't be easy ayina okusooka neyeefubako I think that's why he's spending that much nti ayina okusooka neyeefubako yeah naye nga if it's gonna be worth it akikole kiyinza obutaleeta returns right now naye maaso awo kijja mukolera kasita alemezaako ate alina amaanyi agalemezaako gogola music gyalaga bebe waba akutte wano Joshua Baraka nakwata wali tugenda global nange nga nyingira bwate nange oluzungu ndumanyi bulungi ne Carolina mu mulinde kubanga tenzo oluzungu n'okwongera n'okuteekamu nnyo nja kuteekamu kyensobola sigenda kukakambeera nja teekamu kyensobola ngendere ku peesi gyensobola yes so kati bebe akole kyakola nze alemezeemu omuwagirealemezeemu tagwamu maanyi lwaki omugamba tagwamu maanyi anti ogambye ayo ffe bannayuganda tulanga agaweddemu kozi kyosindika because he's trying something new so ye obanga alina confidence nti kigenda mukolera akiremezeeko anti kati adde oba adde alaba kiri ekya big fit tekikyakola naye kati nina okujja mu new trend naffe tuleete kyabakola maybe kati Kamiri naye ajja kirabirako naye atandike eno album yagirecordingirawa wabwe uwa yagikwera Nigeria oba yagikwera then it's even much easier ezeyakolera eri agezeko zipushingira eri fast kubanga jukira ffe twaganye ebyaba Nigeria no mu Uganda kati asooka kitambulira eri then kiryoke kijje wano Joshua Baraka akipushingira eri nekijje wano bebe ati tuwa ne example Baraka yasinga nnyo okukolera omanyi nti no nga tanakola n'olimba olwa trending zenyo yasooka kukola ne collabo n'aba Nigeria if you want to penetrate a market first go and study them okitegeera go there live with them study how they do their thing befriend them Baraka kyeyakola that I believe kyeyakola kati ne bebe tajja kugenda bugenzi agambe ambebe kula ama big artist in Uganda nzija mu market yaabwe nedda ayina ogenda n'ababeeramu yes ajja kimakinga magezi agawulidde omukulu Caroline amuwadde amagezi simuwadde mbadde ngamba gwe tubadde tunyumya sisobola kuwa sinya wange magezi alinayo ku baana abaana nina bangi nnyo oba tonnazaala nina bangi nnyo ababeibe nina abaana osuubirirwa oli kumpimpi abaana nina bangi
nina abaana b'abaganda bange bangi nnyo n'ababakazini bange bonna ndi anti ndi mami ndi jjajja ngamba owuwo nze mbadde nkyalinzeemuko katono mbadde nkyalinzeemuko katono anti ku social media okwo olaba bingi ebituukawo kati aliwo omusajja avuddeyo neyesiba ku mwana wa munne n'amulemezaamu oyo omwana nkimanyi ndishuwa wange oyo omwana wange kazi wattu amaanyi ne gamuggwa tola nti avuma maanyi yagasaze eggulo yakoze DNA test mukyala kyoyo bad black omusajja yavuddeyo neyesiba ku mwana we oyo omwana wange ojjukira we wali eno twevulunga biki biki nze ndi shuwa nagenza okubala ennaku nga ddala omwana wange kati results zafulumye sinnakeberako oba zafulumye naye nze nsembye kulaba nga omusaayi gwajjeddwako n'agamba buli ttonde omwana lyakaabye saba kisajja gwe obonerere era oyige nti eziga ly'omwana libaamu ddala abasajja abeesiba ku baana obawa amagezi webakola DNA test yekimala kyonna kyonna anti waliwo oli akwesibirako obwereere nga Caroline oba kale oyo namuzaalamu omwana wange naye tampa mwana wange mpa omwana wange naye nga gwe omukazi okimanyi nawe okkiriza DNA lwaki nedda nze ndina omuntu mwerufu nnyo ndi muntu mwerufu nnyo oteekamu ezizo oli yasasula sinsasula oli alumiriza yasasula nga tugikola ekyo tekiba muzibu omuntu omanyi wabanga ddala omwami oyo amanyi nti yali ne bad black mu period eyo gyalabira nti omwana eno period omuntu gyatekinga okufuna olubuto n'azaala ayina right omwana ayagalwa ayina right okola ki okusaba DNA kati tulinde ebibujjanga bibi ng'ate bibi bitya tewali kibi ng'omwana siwuwe ate biba bibi awo kooti eba terumye ate lwaki anti oli ayinza okugaa onyonoonedde erinnya omwana wange binajja bisanga linnya kuba alina basis lwaki akyogedde omwana bamufuna batya kwegatta kati obeera nga bakikola nga bad black takyegaana ate aba amwonoonedde ate jjukira profession ya bad black tugimanyi gye yalimu emabegakaawo tugimanyi saagala kugyogera maybe kati yakivaamu no yali alina engeri gyetwalamu kikye yali before tokimbuuza yakimanyi n'abamumanyi bakimanyi bulaka yali akola tokimanyi mama yali akola mwene temwogera amumbuuse waliwo yatugambanga nti yaliko noono omwami n'abeerako n'oli n'abeerako noono kitegeera ze player no not a azanya wano nawali si ku playinga yali alivinga bulamu bwe naye mu ngeri eyo gye yali abulivingamu so kati mukutaga n'oli n'amutalo omuntu wabanga temuteekawo bigambo sinateekawo bigambo ngambye nti yali alivinga obulamu bwe nga bwe yali abulivinga that time kati ono n'ayitirayo so kati ono wajja naye n'ayitirayo ate ono n'atamwegaana eyo tozanagamba mbu defamation ekyo kyo mbadde manyi nti egyo badde ogenda okutwala mu kooti mbu eno nyenye yange eba defamation tosobola ku succeeding andi ayinza oga njagala onjeeririra obukadde 3 ng'ani bad black nga yasaba bad black manyi oyo omukazi ku sente yazitegeera nzo gaolaba nagamba webivaayo ng'omwana siwuwo oyiwa sente bweziti oliwa katusooke tulinde results tulabe ekisaaki enyinza kukyogerako right now nga tumaliriza oli mu federation sente zazze waziwulidde zazze oba tezajja dda baagaye zateesera biliyoni tezajja dda kavidiyo nakalabye wano jozi gondi owa finance ngaayogera lugoloobi okujja owa biliyoni 5 bammeka wafuna saazifuna naye ng'oli memba simanyi emitendera gye bayitamu okuzifuna sinaba kuzitegeera bulungi naye bweziba nga banaatuwa naye wali ogenzeyoko emirundi emeka
ogendayo ntya ngendayo ku show yaabwe kulaba like those shows ezibeerayo ekiro wansi nawe mpitireyo nembeerayo ne batakuwa ku sente nja kukubira omukulu mwennyini mubuuza akasente nfunyeeko ntya wemba nga ndi memba nja tuukirira abali bamemba temufunanga ku katuulu nja tuukirira omukulu Kenzo president ne vice we Shiba isn't it si ye Shiba vice ndowooza nja batuukirira muddamu ddi okulonda ndawo obukulembeze tebukyuka waliwo meeting gye bampitamuko naye bampita bagiŋŋambako kiro nga meeting eriyo nkya ssaawa 2 ne mbagamba munkubidde essaawa 4 ez'ekiro titulina meeting ku makya so I can't make it kubanga si like I wasn't in Kampala bali bagamba nti bagenda kulonda like new members at that time that was early this year yeah so kati simanyi sinakumanya oba baddamu ne bakyuzinga nti waliwo abalala abagaa nti booking saha yabatwala nga batwala mu kitiiki ye pulezidenti waabwe Kenzo ye tebamumanyi nga pulezidenti waaki n'abayimbi nga mu kibiina ki simanyi naye bo bagamba n'Erias Lukwago yamutongozza naye ffe gwe tumanyi ye pulezidenti King Saha we w'abayimbi ekyo mbadde sinakiwulirako Saha tasobola kufuga wabange lindako okufuga kitegeeza ki to be your leader okubeera omukulembeze wo awatatufuga waliwo leadership nga si yakufuga nga leadership ya just kulaba nti omukulu aba ayagala okwogera naffe ayitiramu ono so si okufuga ye Museveni atufuga kwa ye president ekyo kiti kirala nnyo kati bano ba president ba associations tebatufuga wabula be batuusaayo bye twetaaga eri abakulembeze oba abakulembeze okubayisaamu bye beetaaga otugamba yes so si nti kutufuga tebatufuga batya tosobola kufuga talenti ya muntu Saha tasobola bakwatamu waba yagala yesimbewo anti neetaaga okumanya kikye nange mwenyini nsobola okwesimba webanga kikkirizibwa naye I have to first consult with abakulembeze baffe oba obwesiga obulamu musuuza y'anaatuusa ensonga zo yenna omanyi nze I respect leadership omuntu yenna nga alina a place of leadership kasitabeera nga bamuappointinze mu kifo ekyo I respect that. Mwaba mulonze. Kenzo mwamulonda bulonzi. You didn't appoint him. I have to consult. Bada senyigira nnyo mu bigenda maaso mu federation. So I need to consult. Nekati bye mwali mutesaako ngola bitwala music maaso oba. I think bagezaako kye basobola. Naye nze nkyerwanako nga nze nze nkyerwanako kakati weba era nga aliwo byembi basobola okuwa abayimbi bajja butubuulira naye nze personally nze nkyerwanako nga nze individually bafaani ba bali eyo baweeyo akagambo kamu bubiri nga tubasiibula sooka olinde kale omanyi nali netegereza luli videos zo ndowooza mayo n'oluyimba ayambaddemu akantu nga kakoma ano nga tekoma ano netulawani weetu stamina ngamba omwana akoze ate naye lwakuba ekyammazeemu amaanyi banno banyeenya amabina gwe tonyeenya wadde n'okukyukamu nze sinyeenya mabina siri muntu wakunyenya mabina ndi gospel artist luli oluyimba lwali kidansolo oyambadde kano newano it's a love song tewatuwa neŋŋamba kala tayagala tumugeye like ninawe limit gyenkolera within kati gwe obeera happy okolaki tozinamu nga muli mu bbaala sinamu mpolampola nate sikola byakunyeenya waliwo kano akayemba kano namwebikawe muti amaaso titukakolangako malamu amaanyi ebyo sibikola nti ndi nyimba bintu bya ddiini ekikulemesezza n'abasajja kubanga sinyeenya ate abasajja e Kampala baagala ebintu ebyo okimanyi kati otaba mweru olina okuba nebbina okimanyi nti mwenna abaagala amabina muwasizza mu enizapu nga muwasa abakyala bamuserebende
Kasuku yafuna musererende Shalom mukazi wa Kasuku alina bode kati yazza nti bode yazina ite yagina Shalom naye wa Shalom naye mutono slender size nganzi so ezo big booties muzagala okuzira bano nga zibanyenyeza ne musanyuka but at the end of the day abakyala be muwasa babera slender ngaffe ono omwami ono Josted yalina mukyala we nga munene Prima n'amukubako akawala katono nganzi okitegeera so I think nze nagamba binago twala nkooyi si kyeyagamba balina misunderstandings zaabwe naye ekyamabina amanene kikoma kugalaba nga ganyeenya nemunyumirwa nga baganyeenya but ate nekyamubeera n'abo ab'obubina obunene nemujja nemutawanyaffe ab'obutono netugezaako badduka naye temutuganya mututeega eno so I mean kati abalina amabina amanene si kikulu ekintu ekikulu mu relationship kubanga mwetegeera yes kubanga buli omu ategeera munne that's what I think yes so abamabina tubeesoni bw'abanga akutegeera genda naye nze kyegwama ekineewunyisa mugaagala ne mugatuwanira naye ate ne mutawanyaffe obutono ku sayidi kituufu Edwin kituufu naye mbeera muwasa obuwala bwe muwasa bupotable so kati ekyobubina kyobalaba nga zisisiina mu bwangu kugejja siri mu bwangu kugejja ate webakaguza okambale nsobola okukambala nalaba buli omu gundi ayambala akabiri nange nsobola olaba engula olugoye nga lubulamu inches nga 3 ng'ate ndwagadde ng'ekintaasa kugula kabina ndifiitingemu nkagula bulungi nenkambala bulungi nnyo naye just sikiriza abantu kunkwe kuba nyinza okukawulira nga nkambadde masaagala onkoneko kalabe mba nkwewala oyita eri mpita eri nkukubira jambo buli we nawa ng'ojja okunsembeera nga nkusala ekikuubo kuba mmanyi obuzibu bwange nayambadde bbina saagala olirabe kyogaba abamabina bagenda kusigala ku midaala nga mmwe bannabutono muyitawo buyisi bannabutono basiwa ne Naginda talina bbina Sylvia Nabagereka talina bbina ddene okisala talina she's portable of course kati nga ofuuka mami otekako weight but she was a very slender lady kale ekitegeeza gwe tosobola kuzina luyimba lwa kapati kankolera tosobola duzina nsobola duzina naye nga sinyenya bbina nyenya bebe yatuyimbira akayimba wadde katona kakankanya akabina we kagaana nyenya ki otugongo twange nentunyenya ogenda okaba nga ose kyobala nga mutukuba embaga tobanyenyeza emigongo mmwe ne musiriwala kyekyo emigongo mu bbaala oba kiri ekirala kyentegeeza yonna tu ending up nga mutuwasiza kitegeeza nti mwaganya abanyenya emigongo so si abanyenya obubina it is a confidence booster so tetujja kusukkako awo yeah muwulidde ab'obubina bammwe mu bwesigalize babusigaze yandowooza ya kalo si yange nyinza okufunayo amabina naga sebo wadde mu kamera n'otwegaana lwatu kati ate ontawaanya si byange by'omukyala I think buli muntu engeri Katonda gye yamutondamu it's perfect owakabina abeere nako atakalina abeere nekyalinawo ekitono buli omu akozese Katonda kyeyamuwa okutuuka gy'agenda effe tubadde tufe ekyo otaba mweru n'okuba nebbina kali akawala nandi baga tewaliyo mweru baga kiri ekikazi kyeru baga bugambi kali akawala bambi keeru kati womufuna kiri ekikazi kiyina ebbina kati womusanga nga mweru ate nga alina ebbina okolooza anti kati oli alina kyagambye abatalina byonna alina okumekinga sure atambulako n'omweru oba atambule ne munne ng'alina ebbina nedda si kituufu anti kati olaba kati nze nyinza okukutya okwera kyogamba nti abeeru bokka be balungi abasajja bamanye nti mukyala Bobby muddugavu
oyo chocolate melanin si chocolate mchabo melanin just kamera zimunyumunguza mnabekanga nedda chocolate muddugavu ngoyo muddugavu atuuka kuoyo babi muddugavu Edwin atuuka awo yali bwatyo mu kusooka naye kati omanyi ofuna ku ssente ofuna ku bizige ebitereeza olususu no takwata mu kizigo just anyulize skin ye naye nga muddugavu manyi kati kodi weebeera kati gw'otambula n'oli nyumireza mwenna ne muyimirira n'entuma oli ndeetera ennyamba ya mukwano gw'oyo y'ensonga lwaki mulina okutambula nabo batwanguyiriza nze kyo sikikkiriza you need my friend anti yajja kushuwa nga amanyi oyiseiye kumene omugana nedda nnyabo njagalayo oli omweru oli mukwano gw'omweru gwendabye hey, that is my friend, my bestie. Waliyo abaddugavu nga balungi. Gwali olabyeko omusajja ayitwa omuwala omweru ng'asaba nnamba ya muddugavu. Kitu gye bali mukyala wa gundi mukyala wono omuyimbi ani omuyimbi yaka proposing la mukyala wa mitani abakoze engagement. Waiki Brenda yabadde Waiki mukyala we lawyer isn't it muddugavu. Ayina ebbina ati naye muddugavu ayina ebbina nkugambye ekyo oyoganya okitegeera kati yaweebyeko bbina nze nkugambye ebintu bitambula ebyo bw'otaba mweru olina kuba nabbe kati kizibu nnyo kalo okutambula oli n'akuyimireza n'agamba mukyala Shalom muddutono ate muddugavu abo basoma bonna baava bonna musomero kati tewaliyo babbina oba beeru tewaliyo balina mabina simanyi gye basomera waliyo mukyala Shalom mutono nga nze mulungi nnyo very beautiful dark skinned and beautiful yes tolaba so kisinziira ebbina lifuusi no bikagala ebbina ono lengera amaaso ate kali ndunudde waggwe wano olaba wano tukola interview wano naye omwebbina n'amalayita interview okoma sinnabayo nanti era tumalirize tukebere mu nsawo muno obuwumbi buli muno Edwin ogenda kulya ki so mpozi kyemadde nsibula bafanuzi bange with nti abansupportinga mwebale nnyo kunsupportinga my media friends mwebale nnyo kupushinga music wange I know it's hard to push upcoming artists naye tugezako naffe nga wetusobola kale ndi omanyi upcoming olimu emitendera waliwo upcoming asookerwako ne upcoming anaatera okuvaayo kati nze ndi oyo anaatera okuvaayo naye tokula naye lwaki ayimba ne Clever Jedda siyimbangako na Clever Jedda nemuddamu ne remix 224 olimba si lwadda olimba lwange si lwadda ndi wasooka n'okola edda n'obula n'okomawo si tekyali dda nasooka nenkola ddawa nasooka mukola like 2 years ago nandi kati awo nga mukomyewo bukomi nedda nemukomawo mu part 2 wife and husband kakyoza osala omugambo bafanzi bange mwebale nnyo okunsupportinga my media friends TVs radio stations mwebale nnyo nti buli wemba nsumuludde oluyimba olupya you embrace it ne mumpushingirako banange mwebale nnyo era nabasuubiza nti olunaku lwe naakola concert bwenti ne tukikuba nenkola concert mujja kulaba ekigenda okunvaamu bwe mujja okulaba ensiima yange kati sina kyenyinza kuba right now nkyefubako but wemala kikuba bwenti mwe mutege kyemutega kyonna ekisobola okugwamu byonna bambategekedde naye temutega bibatu ebyo byo sibikkiriza naye nga mbasuubiza nti nze wetumala okikuba bulungi nnyo mugenda kusanyuka musinge ne simanyi nakumanya nja kubasanyusa okubalaga okusiima kwange so thank you so very much for your support nkyabaleetera ebipya I'm open to positive criticism omulaba nga mpabyemu nti wano kyenkoze tekizze bulungi mumpa bulamu ne mugamba wano okolamu bwoti I'm open to positive criticism so mukama ayongere obbankuumira mbaagala nnyo stay blessed amina